Wasizo tyo mulungi ampuliriza webale kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba kulika nto subscribing agenda maso tuyongeko tusobola okwongerayo amone gafa entertainment sakuna ga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuve ennyongo tusanye kulabika nti ogenda maso osibwe ate Nabbi owe Jinja avuddeyo n'akwata muwala wa landlord kiteberezebwa nti amukutte n'asobola okulabika nti natera amutwala mu bintu ebyekinnansi asobola okulabika nti natera amusaddaka asobola okufuna church ey'amaanyi ennyo bw'atyo omwami ono agenze maaso n'alabika nti natera ateeberezebwa n'abatuuze kubanga yagenda maaso n'akola church eya garage ku nnyumba za landlord we ne bateekamu church emanyikiddwa nga Deliverance Ministries eyo yennyini ejjinja naye ate poliisi ekakira egenda maaso n'okulabika nti natera ekola okunoonyereza okumala ku nsonga eno waliwo n'omwana omulala ateeberezebwa okulabika nti natera yabuzibwawo n'omwami ono Nabbi ono omwana amanyikiddwa nga Nakisuyi Trinity Nabirye yagenda maaso atera n'abuzibwa omwaka we omwana w'emyaka 4 atera ne muwala wa Mr John Mulodi oyo mwennyini abeera asinzira ekakira awo mu katale yagenda maaso natera n'abula ne bagenda maaso n'okulabika nti natera bamunoonya kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa September 2021 omwana yagenda maaso n'abula ne basobola okulabika nti natera bamunoonya we bati ne bagenda ku CPS Kakira vide ne basobola okulabika nti natera bagulawo omusango basobola okulabika nti natera banoonya omwana basinzira ku radio ez'enjawulo mu UGANDA ne basobola okulabika nti natera banoonya bakola okunoonyereza ku mwana wabono agenze maaso n'okubula naye omwami ateeberezebwa okulabika nti natera ali mu bikolwa bino ebyokusaddaka omwana amanyikiddwa nga Joseph Sserubiri saako ne mukyala we Felista Namaganda be bagambibwa okubanga bali mu nsonga eno y'okulabika nti natera ababuzaawo omwana basobole okumusaddaka omwana ono bagenda maaso n'okulabika nti natera bamubuzaawo ku nnaku z'omwezi ezo zennyini ezekugambye waggulu awo September ng'ennaku z'omwezi 2 ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa September 2021 guno gwennyini omwaka naye ate bakyakola okunoonyereza okulaba ddala kituufu naye abantu ababeerawo bagambira ddala nti omwami ono yatandika kyaki emanyikiddwa nga Deliverance and Healing Ministries Kakira yagenda maaso n'okulabika nti natera akola ebikolwa bino eby'okubuzaawo abaana b'abantu asobola okulabika nti kyaki ye natera efuna ettutumu ery'amaanyi ennyo kibi nnyo ddala naye ate tetunnafuna bukakafu bumala abantu abasinga bavuddeyo bateebereza biteebereze naye nja kuba natera nkwongerayo obukakafu kubanga ffe wano tweweeyo okulabika nti natera tukuweereza weeyongere kwekumira ku Project Media TV kamaloso kunywa n'okutondetwa amazzi kanzije tovaawo.